Bannayuganda Mukama yeebazibwe mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa nate okubeera nga tukyali balamu n'abaviiriddwako abantu bammwe Mukama abagumye kubanga yatuwa era yatuggyako, alina ensonga ze lwaki atwala. So baganda bange, tuli mu biro ebibi, tuli mu nnaku ez'oluvannyuma, tuli mu biro mwe tuteekeddwa okutegeera tutya bwe tuteekeddwa okuyimirira. Tuli mu biro Katonda watwetaagira okuba nga tudda mu bifo byaffe. Tuli mu biro Katonda watwetaagira okuba nga tuzuukuka, ng'amaaso gaffe ag'omwoyo galaba. Pawulo agamba Abaluumi, agamba Abefeso nti mutambule ng'abalina amagezi, nga mumanyidde ddala nti ennaku ze tulimu ennaku zino mbi. Mu kitabo ky'Abefeso 15, Befeso essula ya 5 onyiirwa 15 lugambye nti kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi naye ng'abalina amagezi, nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga basirusiru, naye mutegeerenga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. So temutamiiranga mwenge kubanga ogwo mulimu ogw'okwegayangula, naye mujjulenga omwoyo. Tuli mu biro bye twetaaga okujjula omwoyo. Tuli mu biro bye tuteekeddwa okutambula ng'abalina amagezi. Pawulo agamba aba mu Bakolinso nti mutamirukukenga mutunule, kubanga omulabe wammwe atambulatambula ng'awuluguma ng'empologoma enoonya gw'enaalya. Naye mumuziyizenga n'okukkiriza. Tuli mu biro Sitaani waali okukubira okukkiriza. Tuli mu biro Sitaani waali okuyuguumiza ekkanisa. Naye Pawulo agamba nti tumuziyize n'okukkiriza. So Sitaani ali kunoonya okuba ng'asuula okukkiriza kwo. So Pawulo atugambye nti tutambule ng'abalina amagezi. Okitegeera? Tambula ng'omanyi nti ebiro bye tulimu bibi. Tambula ng'omanyi nti enkya siriiwo. Tamiirukuka ekyokunywa ky'oteekeddwa okunywa ky'ekyowandiikibwa kya Katonda. Kwe kutamiirukuka kwe tulina okuba nga tutamiiruka mu biro bino. Obeere ng'otamiirukira mu kyawandiikibwa kya Katonda, mu kigambo kya Katonda, kubanga Sitaani ali mu kunoonya okuba ng'asuula omuntu yenna. Bayibuli egamba mu kitabo kya Kubikkulirwa, Pawulo ogundi Yokaana eyalaba okwolesebwa okwo ng'agamba nti nalaba omubi, nalaba Sitaani ng'asuuliddwa ku nsi, ng'alina obusungu bungi ng'amanyidde ddala nti alina ennaku ntono ku nsi. So Sitaani ali kutambulira ku supiidi okuba ng'abaako banyaga, okuba ng'abaako bakyamya. Naye Pawulo agambye tumuziyize n'okukkiriza. Buli lw'oyimirira mu kukkiriza manya olina fensi gye weetaddeko. Naye buli lw'onoobeera mu kwemulugunya, buli lw'onoobeera mu kwebuuza waayi, Sitaani oba olimuwa bbanga okuba ng'asobola okuyuuya okukkiriza kwo. Otegeera? Mu Timoseewo ekisooka essula ya 4 olunyiriri olusooka, Bayibuli egambye nti naye Omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza. Abantu bangi bavudde mu kukkiriza. Bino byebiro Omwoyo Omutukuvu bye yayatula. Bayibuli begambye nti Omwoyo ayatula lwatu, ayogera lwatu nti abantu bangi baliva mu kukkiriza. So nkugamba muganda, Sitaani ali kunoonya kukkiriza. Ali kunoonya kasita n'amala okumegga okukkiriza kwe, omwoyo gwagumaze okuwangula. Naye Katonda Yesu atugamba mubeere n'okukkiriza mu Katonda. So tuli mu biro bye tugenda okubonyaabonyezebwamu, tuli mu biro bye tugenda okuyigganyizibwamu, ng'omulaba ayigganya ekkanisa, omulaba ayigganya okukkiriza kwo. Y'ensonga lwaki kati mu kkanisa amaziga mangi. Tulina ebifo bye twali tusuuliridde, tulina positions ze twali tuvuddemu, omulabe n'ayingira mu kkanisa. Tubadde twebase, naye ke kaseera k'okuzuukuka. Tubeere nga tutegeera ebiro bye tulimu. Mulokole ke kaseera okuba ng'otegeera ebiro bye tulimu. Tuli mu biro bye twetaagiza okuba nga tudda mu position. Buli muntu yenna Katonda ekifo kye yakuteekamu kye kiseera okuba ng'odda mu kifo kyo. Oba oli ntaseesa, oba oli musinza, oba oli pasita, oba oli muki, kye kiseera okuba ng'odda mu kifo kyo. Tuli mu biro eby'okuyigganyizibwa, omulabe ng'ayigganya yayingira dda mu kkanisa.
omubi yayigira dda mu kkanisa. Bwe kanisa bwe yayingiramu okulwanagana okweyawulayawulamu abasumba nga bavuma bakola ki, awo omulabe we yayingirira. Naye Bayibuli egambye mu kitabo kya Kubikkulirwa Yesu ng'agamba ekkanisa ya Sumuna, agamba essula yakubye olunyiriro lw'omunaana paka ku lw'ekumi agambye nti era eri malayika w'ekkanisa ey'omu Sumuna wandika nti bw'ati bw'ayogera ow'olubereberye ow'enkomerero eyali afudde n'aba mulamu nti mmanyi okubonaabona kwo n'obwavu bwo naye oli mugagga n'okuvoola kw'abo abeeyita Abayudaaya so nga si bo naye kuŋŋaaniro lya Sitaani olw'ekkuumirwa mbadde njagala n'agamba nti totya by'ogenda okubonaabona, laba omulyolyomi oyo agenda okusuula abamu mu mmwe mu kkomera, mukemebwe era muboneebonere ennaku 10. Beeranga mwesiga okutuusa okufa, nange ndikuwa engule ey'obulamu. Tuli mu biro mubi wagenda okubanga abantu abamu baasuuliddwa dda mu makomera. Okukkiriza kuwoze, okukkiriza kuwedde mu bantu. Omuntu afiirwa n'agamba Yesu yagamba awonya, lwaki owange tawonye? Ekyo Sitaani kyayagala okubanga oyingiza mu ndaayo, okubanga weemulugunya, okubanga obwebuuza ebibuuzo, okubanga amalawo okukkiriza kw'olina mu Katonda okusobola okubanga osuulibwa mu kkomera ly'omubi. Naye Yesu akugambye nti totya by'ogenda okubonaabona. Yesu agamba ekkanisa eno ng'alaba ebintu ebigenda okugituukako. So bye biro bye tulimu, ebintu bingi ebigenda okutuuka ku kkanisa. Ebintu bingi abantu abandibadde bayimirira mu biro bino abantu abagenda. So tuli mu biro Katonda lwatugambira nti mugolokoke. Omubi ali kutambulira ku supiidi ekkanisa gyetaliiko. Omubi ali kutambulira ku supiidi ekkanisa gyetaliiko. So mbagamba musumba wenna, pasita wenna, ke kaseera ak'okubanga ogolokosa. Omuntu wenna ng'omanyi Katonda alina ekifo kye yakuteekamu, ke kaseera ak'okudda mu kifo kyo. Tuli mu biro omulabe waali oyigganyiza ekkanisa. Okitegeera? Naye ayagala kusuula kukkiriza kwo. Bw'onoobeera n'okukkiriza ogenda kuba ng'osobola okuyimirira mu biro bino eby'oluvannyuma. Mu biro bino eby'oluvannyuma Bayibuli egambye nti tetutambula lwa kulaba, tutambula lwa kukkiriza. Omubi agenda kuwugula okukkiriza kwo, omubi agenda kuwugula amaaso go abeere nga gateeka ku bintu by'olaba. Bayibuli egambye nti tulina okuba nti tetutunuulira bino ebirabika. Sitaani amanye mu ggulu gye yava, gye yagobebwa, amanye ebirungi ebiri mu ggulu, kati alwana okuba nga akulemesa nawe okuyingira eggulu. Tuli mu biro bye twetaaga okwetukuza. Tuli mu biro bye twetaaga okuba nga twerongoosa, twenenye tudde mu bifo Katonda bye yatuteekamu. Tubadde tusudde. Pawulo agambye wano mu bikola by'abatume 2:28 nti mwekuumenga mmwe mwekka n'ekisibo kyonna Omwoyo Omutukuvu mwe yabateeka mmwe okuba abalabirizi. Omwoyo Omutukuvu yakuteeka mu kisibo ekyo gwe musumba, gwe pasita, gwe mubuulizi, gwe okubanga olabirira ekisibo kya Katonda. Naye omulimu gubadde gusuuliddwa, y'ensonga lwaki omulaba ayingidde mu kisibo. Okitegeera? N'agamba nga okulundanga ekkanisa ya Katonda gye yeegulira n'omusaayi gwe ye yennyini. Tuli mu biro bye tuteekeddwa okuba nga tudda mu position. Abasumba twetaaga okuba nga mudda mu position, okuba nga muli bumu. Yesu asabira abayigirizwa be mu ssuula y'e17 mu kitabo kya Yokaana nti mubeere bumu nga nze bwe nabeera obumu ne Kitange. So bwe tunadda obumu, abasumba bwe munadda obumu, ekkanisa ne zibeera mu one accord, ne zibeera mu mwoyo ogumu, tugenda kuba tuwangula omulabe Sitaani eyayingira mu kkanisa. Naye bwe tunaagenda nga tweyawulayawulamu, omusumba akubagana n'oli, teri kye tugenda kutaasa mu biro bino eby'oluvannyuma. Twetaaga kubeera bumu. Sawa zino vision abantu ze balaba, Mukama abalaga nti ekkanisa zeeyawudde. Bwe tunadda ne tubeera omuntu omu, omusumba n'obeera ng'okwatagana ne musumba muno, tugenda kuwangula. Ekkanisa ejja kusigala ng'eyimiridde. Ye vision abantu ze balaba kaakano, balaba nga ekkanisa ziwoze, balaba nga okukkiriza kuweddewo mu kkanisa, balaba nga ekkanisa zeeyawudde.
naye bwe tunaddawo ne tukwatagana ne tubeera mu muntu omu ne tukkiriza nti gwe tusinza ali omu ne tudda mu position muveeyo mu kusinza ebifaananyi ebitategeerekeka. Abasumba abamu mulina ebifaananyi bya Katonda naye amaanyi ge mukozesa malala. So tulina okuba nga tudda ku ono eyatuyita, tudde ku musingi Yesu gwe yasimba, twegayirire Katonda. Vision Bible egambye nti abantu babula olw'okubula okwolesebwa, naye vision y'ekkanisa yabula. Yensonga kati bye tulaba tetubitegeera. Omulaba atuyingiddemu kubanga okweyawulayawula, okuyomba, okuvuma ebituute tubifudde gundi boxing ring. Mukama atugamba tudde mu positioni zaffe. Buli muntu beera mu kifo Omwoyo Omutukuvu mwe yakuteeka okulabirira ekisibo kyo. Buli muntu pastor wenna, omubuulizi, aposo, beera mu kifo, dda mu kifo Omwoyo Omutukuvu mwe yakuteeka. Tuli mu biro ebibi, tuli mu nnaku ebibi. Tulina okuba nga tusomesa abantu ennaku ze tulimu. Abantu baveeyo mu bikolwa ebibi. Tulina okuba nga twenenya nga twegayira Katonda atuwa ekisa. Mudde mu kifo Omwoyo Omutukuvu buli omu mwe yamuteeka, okulabirira ekisibo kye n'okulunda ekkanisa Yesu gye yeegulira, Katonda gye yeegulira n'omusaayi gwe. Tuli mu nnaku embi. Gwe wenna atannaba kutegeera biro bye tulimu. Tuli mu biro ebibi. Omubi mwe yalumbira ekkanisa. Naye mugundi kubikulirwa amazina, kubikulirwa mu ssuula eyo gye tusomye, essuula ey'okubiri, Mukama ng'agamba ekkanisa ya Sumuna, ng'agamba ekkanisa ya Sumuna nti totya by'ogenda okubonaabonyezebwa. N'agamba nti alina amatu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Awangula talirumwa n'akatono okufa kwa kubiri. Tuli mu biro bye twetaaga okuba nga twesiga Katonda. Tuli mu biro bye twetaaga okuba nga tunywezezza omukono gwa Katonda, kubanga omubi agolokose. Sitaani atusinga okumanya ebiro, atusinga okumanya ebiseera, atusinga okumanya obudde bwe tulimu. Atusinga okumanya obudde bwe tulimu. Y'ensonga lwaki ali kutambulira ku supiidi. Bw'olaba ebintu ebigenda mu maaso kati, Sitaani ali kutambulira ku supiidi. Sitaani yagolokosezza eggye lye, ffe tukyebase. Sitaani agolokosezza ebisibo byeffe, ebisibo byebase. Ke kaseera abasumba okudda mu buli kifo Omwoyo Omutukuvu mwe yakuteeka. Buli muntu yenna ng'oliko okuyitibwa, kano ke kaseera k'okuba ng'okwera, kubanga ennaku tetulina. Bw'ojja kugamba nti ojja kuwangaala nnyo emyaka 80, togenda kukiweza. Abantu bali kugendera ku myaka 29, 30. So nkugamba tukole omulimu gwa Mukama. Pawulo agambye nti tuleme kutambula nga abatalina magezi, naye tulina okuba nga tutegeera ddala Mukama waffe by'ayagala bwe biri. Tuli mu byo bye twetaaga okutegeera ddala Katonda, bye twetaaga okunywereza ddala Katonda. Tuli mu nnaku embi, mulokole bw'oba tomanyi, tuli mu nnaku embi. Sitaani mwagolokokedde. Vaayo mu bikolwa bye eby'ekizikiza, vaayo mu bikolwa eby'ekizikiza, vaayo mu bikolwa eby'ensi. Komawo oyambale Omwoyo Omutukuvu. Komawo oyambale amaanyi ga Katonda. Bayibuli egambye nti tetumeegana na musaayi na mubiri, naye ab'obuyinza n'ab'amasaza n'abafuga mu bifo byewagula by'omu kizikiza. Naye agambye twambalenga ebyokulwanyisa bya Katonda. Kati bino bye biro by'okuba nga twambala ebyokulwanyisa bya Katonda, bye biro by'okuba nga tusaba amaanyi ga Katonda. Tuli mu nnaku embi, mulokole, tuli mu biro ebisembayo, tuli mu biro ebisembayo. Yesu yagamba mutunule musabe, mutunule musabe. Tuli mu biro eby'okuba nga tuzuukuka, nga tusaba, kubanga tetumanyi na Mukama waffe lunaku ki lwagenda kutuuka, kubanga yagamba temumanyi biro na biseera. Agenda kujja ng'omubbi. Omubbi tagenda kuwa bbaluwa kugambe nti munnange ngenda kujja mu budde bwe buti, va kuba nabasuula ebibaluwa. Naye okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo tagenda kukuba kagombe, tagenda kuwooninga. Era gwe gw'aba awooninze n'akugamba weetereze, muganda wange golokokeramu weetereze. Tuli mu biro bye tuteekeddwa okuba nga twetukuza. Tuli mu biro bye tuteekeddwa okuba nga twetukuza. Twetukuze, twenenye, tuveeyo mu bikolwa eby'ekizikiza.
Katonda omulungi tukwebaza kitiibwa ky'amawanga oweebwa ekitiibwa ayi kabaka abakabaka tukwebaza olw'okulabula kwotuwadde Mukama okuyita mu kigambo kyo ng'otumanyisa nti tuli mu nnaku zino embi. Mukama tukusaba otuwa omwoyo omutukuvu atugolokosa kubanga Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu y'anaatumanyisanga ebigenda okujja. Tusaba omwoyo omutukuvu Mukama atukomerewo. Komawo omwoyo omutukuvu mu makanisa, komawo mu basumba, komawo mu kisibo ky'omwoyo omutukuvu, komawo mu bantu bo Mukama baako ne boggolokosa mu biro bino ebibi. Katonda omwesigwa tuggyeyo mu tulo eyo yonna gye twali twasesetukira omulabe gye yali yatuwambira. Mukama Katonda omwesigwa tusaba omukono gwo gutuwalule tukomyewo. Katonda omwesigwa mu kubeerawo kwo tuyambe tusobole okutegeera ennaku ze tulimu, tuyambe tusobole okutegeera na biki by'oyagala tukole mu biro bino. Mukama tuyambe okubanga tutegeera nti ebinaku ze tulimu za luvannyuma ze nnaku za Mukama waffe Yesu Kristo okukomawo. Tukusaba Mukama okkiriza okusaba kwaffe, twenenya olw'ebibi byaffe Mukama. Tusaba otunaaze Katonda omwesigwa mu biro bino tutukuze. Tuwa amaanyi okuyimirira mu nnaku zino ez'oluvannyuma, tuwa amaanyi okuyimirira mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Twongere ku kukkiriza kwaffe Mukama, tusobole okunywerera tubeere abeesigwa Mukama. Tuyimusa amaaso gaffe gy'oli kubanga ggwe mununuzi waffe. Tununule mu biro bino ebibi Mukama, baako ne gw'oyamba, baako ne gw'ogolokosa. Waliwo omuntu ng'okukkiriza kwe kukaze nga ne bw'asaba awulira ali mu dry desert. Mukama Katonda omwesigwa tusaba otufukirira amafuta, tuyiweko amafuta Mukama Katonda omwesigwa, tuyambe okuyimirira mu bifo byaffe. Tuyambe Mukama Katonda omwesigwa buli muntu adde mu kifo omwoyo omutukuvu mwe yamuteeka okulabirira ekisibo. Tuyambe okusobola okubeera abalunzi abalungi abalonda ekkanisa yo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen, amen, amen. Mukama abampeera omukisa, tuddeyo ku musingi gwaffe, tuddeyo mu kkubo liri lye twalimu, lye twatambulanga ne Mukama, lye twabuzanga ne Mukama, lye twatuulanga ne tulaba okwolesebwa. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe kiba kikukoledde ekigambo kya Katonda, buulirako ne munno oba weerezaako ne munno, tubeere nga tusansanya enjiri okusobola okulokola emyoyo gya Mukama, okusobola okulokola emyoyo gya Mukama. Yesterday nabadde nsaba nga neegayira Katonda, nkabira Mukama nga mugamba kiki ky'oyagala tukole, njiri ki gy'oyagala tukole tubuulire mu biro bino egenda okulokola abantu bo. Nina ebintu nga byabadde bini byanzijidde. Ekyasuuse kyabadde repentance, ekyaddeeko kyabadde tubalina okuba nga tusomesa ekkanisa obutuukirivu. Tulina okuba nga tuyigiriza abantu oba tusomesa abantu okubeera mu kukkiriza. Forgiveness, tulina okuba nga tusomesa forgiveness, tulina okuba nga tuyimirira mu kusonyiwagana kubanga sitaani anoonya awali ebbanga wanaatuula. Bwe bw'oteekawo ebbanga ery'okunyiizaganya ne munno ey'okukyawaganamu, manya sitaani omuwadde akatebe. So tulina okuba nga tudda mu kifo omwoyo omutukuvu mwatwagala. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Gwe mulokole wonna abadde yeebase, ke kaseera tuzuukuke, tugolokoke, tusabire abasumba. Omulaba ali kubba abasumba. Pawulo agamba nti mmanyi nti mu kitabo kya bikola by'abatume 2:19 agamba mmanyi nti bwe ndivaawo omusege guliyingira mu mmwe, tegulisaasira kisibo. So abasumba bali kukubibwa. Tulina okuba nga tusabira abasumba, tulina okuba nga twegayira ku lw'ekkanisa kubanga abasumba balina we banafuyite. Omubi ali kuba ali kunnyeenya ekkanisa. Tulina okuba nga tuyimirira. Omwegayirizi wenna golokoka, intercessor wenna, prayer warrior wenna, buli muntu Katonda mu kifo mwe yakuteeka, golokoka. Tugolokoke ku lw'ekkanisa ne ku lw'abasumba. Abasumba bali mu mbeera embi, abasumba bali mu biro ebibi n'okusinga ggwe abawulira enjiri kubanga tomanyi kiri mu mutima gwe. Bali kukubibwa lwakuba tebasobola kuvaayo kubanga baagala uyimirire mu kukkiriza. Okitegeera? So tulina okuba nga tugolokoka, tusabire abasumba. Pawulo yegayirira Abasosaloni, Abakolisaayi nti mutusabire, mutwegayirireko eri Katonda ayongere okuba nga atugulirawo enzigi z'ekigambo kye. So tulina okuba nga twegayira ku lw'abasumba, tusabe. Mulokole wenna zuukuka, tuzuukuke ku lw'ekkanisa ne ku lw'abasumba. Mukama abampeera omukisa. Bagayiza omwezi omulungi, omwezi guno ogutandise katulabiremu omukono gwa Mukama.
mukama abampeera omukisa mbaagala nnyo mu linnya lya mukama waffe yesu kristo amen.